nenga zisasudde. Omusajja mukulu atutte Muganziwe ku poliisi ayagala amuddize ebintu bye yatwala ku buko. Njagala omuwala asasule ebintu byange ayige. Bishop Jacinto Kubuuka ali mu katula kuba omuweereza n'amwogoloza amulumiriza okubba emitwalo 4. Naye mukuba owange gwe bakubye obubi. Ebintu bya gavumenti bitusobedde nnyo. Gavumenti erambise engeri gyegenda okusindika mu ssente z'emiruka. Next week tusuubira okubaweereza obukadde 25. Abooluganda abana abaafiiridde mu kabenje baziikiddwa biwoobe. Nyongera kwebaza okwekumira Miyita Juliet Naluwoza owekatwe mu nkerezoni ku poliisi katwe mu ofisi y'omukulanga ya poliisi n'omuntu wa bulijjo muzeeyise binaadukira mu ofisi eno ng'abanja ebintu byokka masitula neetema okubira tulwalira bimuwe amwesonyiwe amika omukulanga ya poliisi n'omuntu wa bulijjo Jemba Kabuguza sikwanya ensonga n'abuza masitula ebintu bya sebina bw'atu n'ategeeza nti alesi bazadde be babirya abakulemedwamu nnyina ng'aye kitabo talabiseeko. Sebina ategeeza nti bagenda masitula yategeeza nti yabawa kilo 2 z'omuceere sukaali kilo 2 ne katane z'amazzi 2 ng'era byagamba yitabimanyi kakati Sebina yabadde anonye. Mwana muwala yagamba twali kilo za sukaali ida mali taata n'amazzi obugonde 2 n'enkoko n'enkota y'ettooke abireete ngende mu maaso n'ebirala genda agamba byenatwala abireete bireete mu maaso. Sebina afukamidde n'asaba abazadde b'omuwala bave mu nsonga okwasibya loopa kyokka ne bagaana okufuluma. Abazadde bange bave mu nsonga eno ya mukyala wange ensaba kyokka. Mama akatiriza nti ebintu babibanje bo bajja kubimuddeza. Kati manje mmwe ne sente zina mwezi banje mmwe zonna ez'emabega kati ngenda kukola print out ya sente zinakomwasona kojja akalabidde nti ebirabo tebabibanja. Mbaba namugamba okweyagala kunda batamu yakyo sikyala sikwanjula kulaba maama bo bagamba mbu nawayo emitwalo 2 kuteekateeka era ebintu nabirya saate nga bwe nawayo emitwalo 2 okuteekateeka ate nentwala n'ebintu bigamba manja bingi. Oluvuluma masitula ne bazadde be baganya okuba ku kyeboogera. Sebina ategeeza nti masitula yamujooga kumutwala mu bakadde ne bamuwa empombo ati amwegaana. Ategeeza nti nga 21 omwezi ogudde yamutwala ekirekabbira ku lw'esente muwakisekula ku bakadde be era n'amutwala ng'aloza kinasanyusa masitula atandika okubeera naye. Sikanira muwala kubbya njagala omuwala asasule ebintu byange ayige ne baana balese 2,000 naye nga zisasudde ajja kuyiga. Weetaaga ssente mmeka? Sinazibala mu kutwalira wamu wadde okubala eziri ku ssimu zebadde muweereza mbale n'ez'omukolo gwennyini bitwako. Sebina ategeeza nti basimagana masitula nga bingi byamukoledde ng'atuse n'okulaga obutambi ng'ali naye nga tiyewunya ate okumwegaana. Olira nyawo saagala obe girlfriend Oli mukola n'okukota vidiyo zo olina enfeebe. Tutuukiridde munnamateeka Haji Moses Kabusu n'ategeeza nti buno bubbi nga kuba kujjako omuntu Ensimbi mu ngeri y'olukujjukujjo era omusango guyimirirawo bulungi. Era ebibalabu by'oba bawadde ng'okyadde omukyala biba birabo byoga nti nsanyusa nze okubalaba naye oli omuwala bw'aba yakulimbalimba n'akuleeta mu kuyingiranga okugamba nti kati tugende baasabye bino bireete bitwale ng'ate tebaabisabye ate oluvannyuma n'addamu n'amubuloke omuwala oyo mufere akwasibwe poliisi. Nsamba Kulaishe yakusakidde guleno ku Bukedde TV. Gataliko nfuufu ku Bukedde TV. Ate mu malala poliisi eyisizza ekiragiro eri Bishop Jacinto Kubuuka ow'Amamule Prayer Ssente Namugongo olw'ebigambibwa nti yakidde omuweereza n'amukuba ku bigambibwa nti yabbye emitwalo 4. Omwana ono embeera ye embi nga ali mu kujjanjabibwa.
akubiddwa emiyiga egimulese mu koma Yothino Dennis emyaka 14 kigambibwa nti abadde mukozi ku Mamule Prayer Center Namugongo ya Bishop Jacinto Kubuuka mu kifo kino nnyina Otheno Juliet Nakalyanga akolayo gwa kuyonja omwana yangamba efaala Kibuuka yamukulu abadde nga mukama wange mbadde nkirinningako mpaawo sina sente zo olwolumu kino sina sente zo nakwata nankuwa masina atandika okunku olwamaze okukola enantala waliwo tenti natandika okunkuba nankuba genze mu ddwaliro lya Nuwa Medical Center Nabusugwe ofitini jajjanjibwa ng'embeera etinatereera ono abadde wakati mu bulumi nga n'emigo gisaza omubiri gwonna nnyina Nakalyanga wakati munaku atubulidde embeera mwe yasanze mutabani n'awanjagira abakulu bekikwatako okumyamu mutabani wasobola okufuna obwenkanya mwana wange afuna obwenkanya kubanga bamukubidde bwereere nnyina yewonyeza oluvala ekikola kino abantu okuva Bishop Kibuuka bamutuukidde ndi bamitwalo 10 ne beeyama okujjanjaba omwana we bantu faza yandeeteddeyoku emitwalo 10 esindise faza senanga agamba nti omwana w'embeera tentereera ng'ali mu bulumi obw'amaanyi mu kubatuuza abataasiza omwana ono nga bakulemiddwamu nannyini mayumba kwe basula Bukedde byabadde omulimu okuleetera omwana mu bootu y'emmotoka nalabye omwana oyo nga bamuleeta mu bbuutu bamusibye ebigere bamusibye n'emikono ne mbabuuza naye omwana akoze ekyokutuuka wano mumukube okutuuka mwene embeera ne babagamba nga atobye yenna bamuyiridde amazzi yenna nga tasobola na kutambula mbagala muluka n'okusiba mwana w'omukazi emigwa nze nekimusumuluddeko n'ekisuula kiriwo kiki bamulesi tasobola kuyimirira wabula bamukutte bamugamba bagendewa nga bani abamulesi abo abasajja ba Kibuuka bamulagidde okuggulawo ennyumba ne batandika okukebejja buli kimu ng'okuleka Otheno yatute ku ssente za nnyina omutwalo gumu ddala ate nvumirira nnyo abantu abakwatira amateeka mu ngalo omukyala alina abaana baabo abonyebonye nabo yabafunirako okulya afunirako okunywa kati saawa zino ali mu ddwaliro oyo omwana bwakusatu ng'akola bw'ati bw'oba olina abantu bw'okozesa abantu bwe bakola bw'oti omwana yalisuusa najja mu mazadde g'omwana n'amunnyonnyola ekibaddewo gy'abadde akola yera omwana nali ndabako ku TV ng'aweereza ku Kibuuka ku lutaali muweereza we abadde aweereza kati neŋŋamba akuba ki omwana ddala abadde omuweereza we bwetuukidde Bishop Kibuuka zikwebala amasimu zaffe ng'oluvannyuma akuteera otegeri nayogera naffe n'ategeeza nga wadde wakati mu mmisa omwagizi wa poliisi mu Kapenerian Patrick Onyanga ategeeza bafulumiza ekikolwa kye bakuntumya ne Bishop Kibuuka ajja bitebye ku ky'okukuba Otheno Bishop Kibuuka atutuukirire tumuwadde ssamu naffe twagala kuwuliriza sayidi ye alambudde ku misango gye bagenda okumuggulako tujja kukola ogwaffe tulabe nti tukutwala mu mbuga z'amateeka Ronald Kasasa yakusakidde Gulem ku Bukedde TV ate bo abaka Parliament batadde minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi ku nninga lwa nsimbi za gavumenti ez'okulaakulanya emiruka eza Parish Development Model ezigambibwa okubanga zakendezeddwa okuva ku bukadde 10 buli muluka buli mwaka nga kati zizze ku miliyoni 25. Bonseko gyabaddemu n'abaka Parliament abatula kakiiko akalondoola ebyensimbi minisita Amos Lugoloobi asanze akaseera akazibu nga abaka bamusa ku nninga olw'okulwawo okuweereza ensimbi ezigendereddwamu okulaakulanya emiruka eza Parish Development Model ezigenda okujja mu bitundutundu abaka kye bawakanya abantu bakola ne baregistaringa saakoozi buli kimu ne kiggwa naye paka kati abantu banafuna ssente. Minisita bannyonnyodde nti omwaka gw'ebyensimbi tegunnaggwako ng'ensimbi zonna obukadde 10 zijja kuba ziweereddwayo wadde nga tezigenda kujja nga bye baali bateeseteese. Omwaka gw'ebyensimbi guba tegunnaggwako kigamba nti 10 kijja kuba kibaweereddwa mu biseera bino. In fact next week tusuubira okubaweereza obukadde 25 buli muluka. Kino kitadde ku miruka egy'enjawulo gyagambye nti ginneetegeka ng'emiruka omutwalo gumu 5 mu 9 mwene giri mu ggwanga emiruka 8 333 gye gyakeetegeka
okufuna ensimbi. Waliwo parish endala ezitannakola saako zaazo era tuzisaba zitwale obudde zikole mangu saako zaazo. Ate kati pressure ebudde ku gavumenti ikomye kuki ku members of parliament, kubanga ffe twalibadde tusuubira nti ssente zino zireeta fule nesobola okuyamba mu season. Kati eno ye season yennyini gye bantu badde baleeteramu ssente eziwera, so nsaba minisita gendaddeyo yolowooza. Minisita Lugoloobi agumizza bafunako ekitundu ky'ensimbi zino nti wakyaliyo emitendera egirina okugobererwa kubanga ensimbi zino zakomezebwawo mu ggwanika ly'eggwanga era nga bakuleeta embalirira ey'ennyongereza eri palamenti ya buwumbi 112 okumalayo ensimbi enkadde eri buli paalishi. Okooti eri ey'okusatu eritandika mu January okugenda mu March naye tulirizinge obukadde obulala 25. Bw'ogatta ezo omwaka gw'ebyensimbi guba tegunnaggwako tuba tuwezezza obukadde 100. N'olwekyo amawulire agafulumye nti twakendezezza ssente mawulire makyamu. Ku nsimbi ezitubanjibwa ku bukadde buli 17 mujjukire nti ezimu zasasulwa. Ensonga eno ekkaatiziddwa omukwanaganya wa pulojekiti y'essente z'emiruka so zigalabuzi ng'asambaza ebyogerwa ensimbi zakendedde okuva ku bukadde 10 okudda kwa 25. Agambye nti enfuluma yazo eyakyuse nga zigenda kufuluma miteeko 3 obatandikira n'obukadde 25 baddeko obukadde 5 basembeyo obukadde 25. Naye engeri gye twatudde mu kabineti olunaku lwajjo twagambye nedda tulina major season ejjo ya January era tulina n'eno gye tutandiseeko ne tugamba nti obukadde 25 tusooke tubuwe ebibiina bino oba sako zino mu kooti eno. Kooti ey'okubiri tulizinge $5,000,000. Kooti ey'okusatu January tulizinge obukadde 25 obusemba. Ngalabuzi ategeeza nekibadde kiriisizaawo ssente zino n'okufuluma kubanga ebibiina bingi badde tebirina kwetereeza n'okweteekateeka obulungi. Twakafoominga saakozi zino tugenda tubayigiriza era ssente zino tugenda kubanga tuziririzinga abo abeetegese obulungi era abateeseteese ebibiina obulungi. Agambye nti ebibiina ebisoma mu bitundu 8 ku 10 bimaliriza emisoso gyonna era nga bagenda okutandikirako. Beeteeseteese obulungi bagenda kutandika okukola ki? Ssente okufuluma naye nga ssente zo weeziri. Kale ssente weeziri. Bukedde naye olunaku olw'enkya yafulumye edda alina amawulire mangi gakulembeza omujulizi mu musango gwa Raila Odinga afudde yakulidde okulonda mu kifo awabadde emivuyo. Poliisi ekutte emmotoka 8 mu lunaku lumu nsonga za bipapula busoga kyabazinga byakoze mu myaka 8 ojja kubisangamu songa mu paspiero answer za science moko zireeteddwa. Munnayuganda omulala bamuse South Africa n'amawulire amalala mangi nnyo ddala n'ebyemizannyo nga kw'obitadde katummulemu tudde n'agataliiko nfuufu amalala tuvaawo. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Abooluganda abana abaafiiridde mu kabenje baziikiddwa biwoobe. No, you pick for Michael live. Badde kaseera ka buyinike mu kuziika abantu abana abafamire emu abaafiiridde mu kabenje akagudde. Bafiiriremu bali ennyuma y'entebe yakwatishe baziikiddwa ku kyalo Rukoshi ekisangibwa mu division y'Enyamwamba ya Kasese municipali. Reverend Alfred Mugisha mu kubuulira ategeeza abakungubazi nti zino zonna zabadde enteekateeka za Katonda. Everything has on its time. Obwire bwa mugenzi witu ku Lugomusi bubere bwahikire. Twikirize twange, that was God's plan. Saidi bekunzire ngone kojja wa famire ategeeza nkino tebakirabanko mu famire yaabwe kuziika abantu bano omulundi ogumu. Tusasire muno Abakuba mu kika kyaitu ekyabasyaba kino tukakiroraga igobwere mulundi gwekubanza akwanyoka ikana n'isi yokulitwe
olwayo. Joshua Bwambalengo n'abadde asomesa n'ebyamukama yategeeza nti bafiiridde omusomesa abadde empagi y'amaanyi mu kitundu. Lost pillar as a science fraternity, we have lost a science teacher, chemistry, biology. Aminadabu Muhindo ngono mu Luganda avumiridde badereva b'emmotoka ebinene abatabalira emmotoka endala nga bali ku nguudo. These people who drive heavy vehicles should always be concerned with the braking system before they move, and then speed. And sometimes they ignore those in small vehicles. That is my appeal. Gilbert Muhanguzi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Twasaasidde nnyo bannaffe emyoyo gy'abagenzi omukama agiwummuze mirembe. Ate mu malala abasuubuzi ba kasooli, omuceere, ebijanjaalo n'ebirala ebika by'emmere ey'ensigo mu kibuga Jinja nga bano bakuba n'obuwunga begattira mu ssako yaabwe eyitibwa Jinja Southern Division East Constituency Produce Dealers emyoga be bamu ku baafuna ensimbi obukadde 30 obw'emyoga okubayambako okwekulaakulanya. Katulebe bye bakozeemu. Sakene ya Jinja Southern Division East Constituency Produce Dealers ey'emyoga erimu ebibiina by'abasuubuzi 15 ebyewandiisa nga bino byonna bikola bammemba 205 wonna okutwaliza wamu. Ssentebe wa Sakeno Joshua Himbisibwe annyonnyodde nti pulogulaamu y'emyoga nga tennajja buli kibiina kyakolanga byakyo nga bakozesa ensimbi ntono ze baalina okumala ekiseera, wabula bwe baba bagulizaako ku nteekateeka ey'emyoga mu 2019 baasitukiramu ne bekolamu omulimu ne bakola saako mwe banaayita okufuna obukadde 30 ezeewolebwa. Kubanga tuli mu produce tulingira kawunga, muceeri, binyeebwa, bijanjaalo n'ebigendererwako byonna bya produce nga bwe bimanyi. Naye tulabira ddala nga twatandika n'abamemba baali 10. Bamemba ngamba bamemba mba ntegeeza associations zaali 10. Omuwendo gujja kuba gwekubisizaamu nga bafunye ne bammemba abalala ababeegaseeko. Wenjogerera kati twakafunako saving yenkana obukadde 32 n'emitwalo 91 705. Wetugenda mu maaso wano, wetugenda mu mwaka guno webunaagwerako saako eno ejja kuba ekuze kuva weeri ku bukadde buno bwenkusomedde ejja kuba eddabolinzeemu. Asabye nti singa gavumenti ebongerayo ku nsimbi endala waakiri obukadde 50 ze basobola okwongezebwako ne bagula ekimu ku byuma ebissa kasooli bye bakozesa saako okwongera okuwola ebibiina byabwe ebirala, nga kino mu myaka 5 mu maaso kibasobozesa okugaziya akatale naddala ak'obuwunga bwe bakuba n'okuwa abantu abalala bangi emirimu naddala abavubuka ko n'okuddukanya obulungi saako eno. Produce Dealers yeetaaga ekyuma ekissa kasooli. Singa tuba tufunye ekyuma ekissa kasooli wano, abantu bonna bali mu myoga muno bajja kugagawala n'emyaka 5 nga tegina kuwera. Aida Kagoyanga ono mukulembeze mu kimu ku bibiina ebiri mu saako eno eyitibwa agali awamu Posho Mira Produce ekiri mu bammemba 32 naye yeenyumiriza mu nkulaakulana gye batuuseeko olw'ensimbi ez'emyoga. Aye emyoga bwe yeeyidda n'etuwa esente dino tusoboire okusomesa abaana baife, tusobola okusasula school fees, tusobola okwefaako nga ife abakyala walo bakulindirira mwami kuba saawa eno tutukalowooza kujja mu banka, saawa eno tulowooza nti bajja beewola ensimbi mu bitongole ebyenjawulo ku magoba agali waggulu ddala okusobola okudda engulu okutuusa emyoga lwe gyajja ne basobola okufuna ensimbi ku magoba amatono. Tufuniemu esente. Omuntu eyeewola akakaire saawa eno ali kubala ku sente, alina obukaire obubiri, alina esente. Asiimye gavumenti olwa pulogulaamu eno gy'agambye nti ebagasiza nnyo kyokka n'asaba bongere ku bungi bw'ensimbi ezisobola okubamala obulungi. Obwe buzibu bwe tulina, tuli bakyala bakozi, twagala okukola naye sente ze batuwa ntono. Twetaaga batwongeremu capital. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu lino Bukedde TV. Nabino nga taliiko nfoofo. Ensigo tutandise endabira y'embuzi ezakazaalibwa.